Abooluganda, Mukama waffe Yesu yeebazibwe nnyo. Mbalamusiza nate mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu. Buli omu ssekinnoomu waali Mukama akumpeera omukisa era kunjagalire, atali mulokola kundokolere ku lw'okuyingira eggulu ate n'obulamu obutaggwaawo. Amazima era nkomyewo ku kiseera nga bwe ntera oba nga bwe nzize mbagamba, mu kiseera kino eky'oluvannyuma nkomyewo nate okwogera ku kigambo ekya omusajja gwe tusinza oba gwe tuyina mu bifaananyi mu mayumba gaffe, mu bulamu bwaffe gwe tutimbye oba ku mirimu gyaffe. Kale buli omu oyo omusajja ali mu kifaananyi gwe tuyita Yesu, n'ekifaananyi ky'omukyala gwe bayita Mariya, nga buno bwe bubaka obuva eri Katonda waffe oba obuva eri Yesu Kristo ku lw'ebifaananyi ebyo ebibiri. Okusooka, Mukama waffe Yesu Kristo atugamba nti oyo omusajja ali mu kifaananyi, ffe gwe tulowooza nti ye Yesu, bannange Yesu talina kakwate n'oyo muntu ali mu kifaananyi. Era bwe tuba tumusinza tuba tweteereddewo Katonda omulala mu maaso gaffe. Yesu Kristo atugamba nti eyo statue, era abantu bagenda kunenyezebwa buli muntu asinza ekifaananyi ekyo oba alina ekifaananyi ekyo, ng'ogambibwa nti ng'osingisibwa omusango nga bakugamba ebigambo bino nti toteekeddwa era tokolanga kifaananyi kyonna oba kibumbe kyonna mu ngeri yonna, waggulu mu ggulu, ku nsi oba wansi w'ensi. Toteekeddwa kukivuunamira wadde okukisinza, okuggyako okusinza Katonda omu yekka ali mu ggulu. Katonda waffe n'atugamba nti Katonda wa buggya. Yesu Kristo atugamba nti ye si Katonda atategeerekeka oba si Katonda afaanana ng'omuntu nga bwe bakikola bwe batyo. Weewaawo tuli mu kifaananyi kye, naye tafaanana nga muntu bwe tuli bwe tuti. Onoobuuza otya? Yesu waffe ali spiritual ate ali light. Katonda waffe mwoyo ate kitangaala. Tuli mu kifaananyi kye naye ate tetusobola kumwenkana kuba ye Katonda eyatonda byonna. So ono omusajja ali mu kifaananyi, Yesu atugamba tetumanyi era tewali n'omu ayinza kunnyonnyola y'ani. Tulekeraawo okumuyita mbu ye Yesu. Buli we tutunuulira omusajja oyo tubanga abatategeera Katonda waffe, kituleeta okubuzaabuzibwa ddala ddala okumanya Yesu Kristo omutuufu y'ani. Yesu n'atugamba bwe tuba twagala okumunoonya n'okumumanya, tuyina okumunoonya si mu mubiri naye mu mwoyo. Okusobola okumumanya tusooke tunoonye ekirabo eky'okulaba, kubanga omubi yakiziba mu maaso g'abaana b'abantu eky'omwoyo. Then tulyoke tumutegeere. Yesu Kristo talina kakwate n'oyo omusajja ali mu kifaananyi gwe tuyita Yesu ku nsi kuno. Era n'agamba nti bantu bangi bagenda kuwakana olw'okuba nti bamanyi Geyeena teriiyo. Naye abo abalina okukkiriza be bajja okulokolebwa, abanaakuwulira ekigambo ne bakikola nga bwe kiri. Buli alina ekifaananyi ekyo ky'eggyeko kubanga olina Katonda omulala, oyo si ye Yesu waffe. N'agamba ba mukisa abakkiriza nga tebalabyeko. Amazima n'atugamba tunoonye Omwoyo Omutukuvu owa Katonda atubuulira ebintu bino kubanga abantu abasinga tetubimanyi. Buli muntu alina ekifaananyi ekyo oba ebifaananyi ebyo, mu Geyeena bali mu kifo ekiyitibwa Sacred Heart, gye bakyunyizibwa era gye babonyaaabonyezebwa abantu abasinza ekifaananyi ekyo. Era ku bikkulirwa 12:12 atugamba nti kale musanyuke eggulu n'abatuulamu, zisanze ensi n'ennyanja, kubanga omulyolyomya asse ajja gye muli ng'alina obusungu bungi, ng'amanyi ng'alina akaseera katono. Bannange abooluganda, Sitaani alina akaseera katono kubanga ayagala emyoyo gy'abaana b'abantu mu Geyeena. Obo bonna batuteze butego kusobola kutusingisa misango. Sacred Heart, ekifo ekiri mu Geyeena, kirinze buli muntu alina ekifaananyi ekyo kye tuyita Yesu. Tukyeggyeko tunoonye Katonda waffe mu mwoyo ne mu mazima, oyo si ye Yesu waffe. Amiina.
Kati n'abantu abasinza ekifaananyi kya Mariya abooluganda, Mariya omukyala oyo Yesu Kristo ayogera n'agamba mu Matayo 12:46 paka ku 5 nti bwe yali ng'akyayogera n'ebibiina, laba nnyina ne baganda be baali bayimiridde ebweru nga baagala okwogera naye. Omuntu n'amugamba nti laba nnyoko ne baganda bo bayimiridde ebweru baagala kwogera naawe. Naye n'addamu n'agamba oyo amubuulidde nti ani mmange, be baani baganda bange? N'agolola omukono gwe eri abayigirizwa be n'abagamba nti laba mmange ne baganda bange, kubanga buli akola kitange ali mu ggulu by'ayagala ye muganda wange, ye mwannyinaze, ye mmange. Kati buli asinza ekifaananyi ekyo ng'amanyi nti ye Mariya maama wa Yesu. Bannange, Mariya maama wa Yesu yali mwana wa muntu nga ffe era ali mu ggulu. Naye oyo omukyala asinzibwa bamuyita Mary Magi ow'omu Second Heaven oba ow'omu Pandemonium World eya Sitaani. Omukyala oyo alina amannya ga njawulo. Abakatuliki bamuyita Mary Magi, mu America bamuyita Macarena, Abawarabu bamuyita Rahesha, Abakanani bamuyita Rastati, Abajapani bamuyita Madonna, Aba-Egypt bamuyita Isisi, Abagriiki bamuyita Afadiyat, Abachina bamuyita Shangamon. Oyo ye Mary ali mu kkanisa y'Abakatuliki era asinzibwa ennaku zonna. Bannange tuve ku bifaananyi ebyo, kubanga engeri omuntu asinza ekifaananyi ekyo gy'agenda okucunyizibwamu n'asinza ekifaananyi ekiyitibwa ekya Yesu. Mukama abampeera omukisa nga muwulira, nga mukyuka ate nga mukola. Mu linnya erya Yesu, amiina era amiina.